Flama TV twabaleetedde omuwala gwe bayita Sharon eggulo w'okwosa eggulo. Boosi we gwagamba nti nno yamubba ssente era nga bagamba yabulidde ku kisaawe. Amawulire ge tulina amalungi Sharon yalabiddwa era ne bwe bamukuumira waali okuva bwe twalanze Sharon ono nti yabulira ku kisaawe ekyennyonyi. Waliwo omukyala eyavuddeyo mugenda kulya voice note ye yamaze okufindinga Sharon. Sharon ono kigambibwa nti yatoloka mu kiyumba ky'Omuwalabu. Bw'atoloka mu kiyumba ky'Omuwalabu n'agenda n'akolako owantu. Kati bwe yavuddeyo ng'awezezaayo kasente n'ayagala okubeera nga adduka adde e Uganda. Sinakudduka adde e Uganda kuba sibeera sidduka nze mbeera nzira waffe. Kakati point eriwo Omuwalabu ono agamba Sharon bwe yali ava ewuwe yamubba ssente. Ebibuuzo bingi ebyebuuzibwa. Bw'aba yamubba ssente lwaki teyaddukirawo n'agenda e Uganda? Lwaki yalinda ate n'agenda ate akole ssente ezisooke ziwere? Ngamba ddala Sharon ono singa yali yabba ssente yaligenze direct e Uganda, naye amazeewo akabanga okusinziira ku mukwano gwe nga bamwamulira information gye yatuwa. Amazeewo akabanga n'abeera ng'akola mu nnyumba endala oba ng'akola wabweru n'akuŋŋaanyawo akasente, naye yabadde agenda ku kisaawe ne babeera nga baamukutte. Twebaza mukwano gwe eyavuddeyo n'aba information eno, byabadde information eno bekikwatako ne babeera nga baasobodde okubeera nga balondoola Sharon, ne babeera nga baategedde nti yakwatibwa ku kisaawe era ng'ebifaananyi bwe mubiraba yali ku kisaawe awo wennyini teyasukkawo baamukwata nga boosi we agamba yamubba ssente. Bw'oba owuliriza emboozi y'omukyalo ono agamba nti boosi yasooka n'agamba nti it's okay, Sharon yagenze, it's okay, asobola okudda e Uganda, ne bakkiriziganya ne basaza ne ticket. Ate bwe yatuuse ku kisaawe nga yagamba Sharon alina kusooka n'amuwa ssente ze era alina kumutwala mu kkooti kuba yamutaddeko ogw'okudduka n'ogw'okubeera nti nno yamubba ssente. Ekituufu Katonda yakimanyi, oba ekituufu boosi ne Sharon be babimanyi, naye bw'oba otunudde mu mboozi nga bw'etambula weewuunya omuntu akubbye ssente lwaki ati yali yagadde agenda akola owalala. Abbye ssente nsowooza yalisaze busazi tiketi ye n'adduka, kuba singa yagisaza mangu n'abeera nga adduse mwalibadde temusobola kubeera nga mumukwata. Naye okudduka mu kiyumba ayinza okuba nga yatya n'agamba kati nzira ntya e Uganda nga sirinawo wadde n'ekikumi. Naye amawulire ge tulaba nti no malungi. Omukyalo ono mujja muwulira voice note ye yasobodde okubeera ng'alondoola Sharon, yakoze omulimu gw'amaanyi n'amulondoola paka bwe yamufunye. Twebaza n'emikwano egivaayo okubeera nga giranga bakwano baabwe bwe babeera babuze ne balema kutya nti ate kampani ejjagamba bw'etyo ejjagamba bw'etyo. Buli bw'osirika oba toyamba munno, ate buli bw'osirika ekizibu ekyo oba tokikyalinze na muntu. Beba abantu boolaba nti yeetuze, yesse, yakoze ekikuba aba talina na muntu gw'ayogera naye. Kati sooke tuwulirize voice y'omukyalo ono yagamba nti Sharon yamaze dda omulaba era kulinda bulinzi, kugenda mu kkooti, naye nga ebintu tebigenda kubeera byangu. Bw'ogenda mu kkooti waliwo procedure. So tetusuubira nti no Sharon agenda kubeera nga ateebwa buteebwa bw'atyo. Waliwo okuwa court date ne bagamba nti olunaku bwe luti olina okujja mu kkooti, balina okuwuliriza Omuwalabu, balina okufunawo obujulizi, then kkooti n'esalawo. Ekusiba tekusiba, ekusasuza tekusasuza. Ate ne bagamba okusasuza Sharon sikiwa nti alina ssente ze ez'okusasula, naye nga mulina okumanya bannaaye Abawarabu balina embeera nti bayinza okuteekawo omusango. Kasita akuteekako omusango si mwangu nnyo kubeera ng'ogweggyako kasita ogenda mu kkooti, kuba abeera n'obukodyo bwonna obusobola okukupiininga okugamba nti omusango ogwo gwe wagukoze, ssente zange gwe wazikoze eki, gwe wazibbye, y'ensonga lwaki wadduse. Kuba Omuwarabu agamba lwaki waalidduse mu nnyumba yange nga tolina kizibu ky'okozeemu. Agamba the mere fact nti wadduse mu nnyumba yange kitegeeza nti wabaddewo reason behind okubeera ng'odduka mu nnyumba yange, and that reason is wanzibye ssente zange n'obeera ng'odduka. Kati nga bino tubigamba nti abo aba yabba ssente lwaki teyagenderawo. Omuwarabu ayinza okugamba teyagenderawo lwakuba yasooka n'azisukuma n'ayagala abuzeebuze. Mumanyi ebintu bya kkooti. Gwe nga bw'olowooza nti ojja kuwoza
ate n'akuteerako omusango naye abeera very ready okubeera nga adifendinga obulimba bwe bw'agamba nti omuntu ekintu kino yakikola. So tugenda kusabira Sharon n'okubeera nga tubagamba nti buli bw'obeera nga mu nnyumba y'Omuwarabu weegenderezenga nnyo. Buli bw'oba nga odduka mu nnyumba y'Omuwarabu mwegenderezenga nnyo. Mwegenderezenga ensawo bayinza obbategamu ebintu. Oli najja n'aggula ensawo yo n'ateekamu ebintu. Ebitanda byammwe oli najja n'akwata ssente n'aziteeka mu mifaliso oba mu bitanda wansi ne bakuteekako omusango nti ono abadde abbye ssente. Goldi waabwe tubaleetedde story nnyingi nnyo bakadaama bye baplantinga oba n'ajja n'aleeta ekintu n'akiteeka mu nsawo yo n'akiteeka mu mattress yo n'agamba nti obadde okitutte naye nga mu butuufu toyina kintu kyonna ky'okoze ekikyotutte. Ate ng'ajjukira ababoosi bano bakola nnyo omulimu gw'amaanyi nnyo wano mu exit visa. Boosi bw'aba yakusayininga exit visa ekuzzaayo ewammwe y'alina okubeera ng'asayininga for that visa. Tusabire Sharon omusango guno asobole okubeera ng'aguwangula n'okubeera nga kkooti eraba nti Sharon yali tatutte ssente za boosi ono wabula yali adduka mu nnyumba yali temuwa mirembe. Katuwulize omukyalo ono yakoze omulimu ogw'amaanyi okubeera nga yazudde Sharon. Tusaba n'abantu abalala mubeere nga mukolanga bwe muti mutaasenga bannaffe abali mu buzibu. Nasa bulungi sebo wasize otya. Kaakati Sharon namulabyeko eggulo. Sharon yavaayo bwe yavaayo ne musanga ku Manpower nga talina waakusula ne mufunira abaana basula nabo n'abeera nga bwe nkola ku bintu byabwe ebyokugenda. Era bonna olunaku nabaleeta ku kisaawe era mbaali abaana 12. Kati Sharon ng'atwala passport yo okugikebera ku Manpower boss nga tiyamubulookinga. Boss we ne bamukubira n'agamba talina buzibu omwana atambule. Ne tugula tiketi n'engize ku Manpower n'agamba no problem let her go. Nga tutuuka ng'abaana bonna ebyabwe biggwa nga Sharon naye amaliriza achekinga in ng'agenda okutuuka eyo munda nga bakubira sponsor ye ng'agamba yanziba ssente. Temumukkiriza kugenda mu mukwate ng'omwana bamukwatira awo ng'ampa audio mami bankutte banganye okufuluma ng'amugamba bakwatidde wannatambula ekisaawe kyonna nga omwana simulaba buli wentuuka. Bamaza ne banga bamutute ku polisi waliwo polisi eri okumpi. Budde bwali bwa kiro gaziri ssaawa 10 kitundu ez'ekiro. N'adda buzzi waka ate yalwalirwako nange enkyala 5 lwa 6 nga tebakula eno. Ku Sande n'ekirala ngenda polisi gye baŋŋambye nga taliiyo. Nengezaako okumunoonya polisi ez'okumiga simulaba. Kati nina abaami bali awo bakola mu CID headquarters ne mbawa passport number ne bamunoonya ne bangamba bamutute ku polisi ye ewala. Ati nembeerawo nga ndi awo. Kati eggulo ne ngamba kaŋŋende ku polisi ye ewala noonye Sharon ne ŋŋenda era namusanzeeyo ne kindaba ne kikaaba ne mugamba tokaaba kasitanzize. Gyali naye nayogedde n'abasirikale ninaye abantu abatera okunnyambako ku baana ne mbagamba mu byonna ne musooke munnyambire ono omwana kubanga teyabbate sponsor yamugamba agule tiketi agende. Ne baŋŋamba kale so by next week Sharon bajja kumutwala mu kkooti then ajja kuteebwa mu bwangu obw'ekika ekyawaggulu this December inshallah. So kati ebiriwo ebyetaagisa ebizibu kubanga Sharon abeera wala nnyo gye bamusibidde okufolowinga up omusango gw'okudda amangu eka nina okubeera nga neetala mu kkooti biki ebyo ka transport yako n'ekirala ne ssente za tiketi zirina okuba nga ziri ready kuba eri tiketi yatufa wonna wekigirira omwana abadda buzzi waka. Byebyo nno munnange naye nga gyali nakirabyeko eggulo kikyalo.